Zoom Studios 256. Natalia, bw'oba oganya okukola kyenkugambye ŋŋenda kuwalana olenga n'emirembe gikuwaddeko ewaka nze nkulabula. Sisobola kukuwagira lwa nsonga omwana olinganga amulinako ebbuba. Liri bbuba lyennyini nze nina kye sitegeera. Oyo omwana muwala ojja kumukozesa ensobi. Tofaayo obeera nange gwe kyoba omanya buli kimu kibakkiriya ate okimanyi taatawo ne maama wo nabo bakolanga ffe okukufuna gwe. Kati gwe nkitegedde ekikogeza ebyo olw'okuba oli mukwano ne Dickson kayita olaba nsobi za kitaawe n'erinda taata kaali kiguwamu nti mweyagala ojja laba. Magezi okimanyi bulungi siyimiridde bulungi n'enkakasa bena banfunye akalimu enkoko seggwangu ojja gifuna. Sinabadde ndowooza nti taata wanaava mu kkomera agenda komawo akyuse naye talina kyakyuseemu wadde empala nayongera kuseesaamu buseesa. Ndowooza baba musibamu akamulamba yalikomyawo alangirira Ssematalo waakusa. Mumaze obudde bungi nnyo mu mpalana ne mutawa mwana wa muwala obudde obumumala kati wuyo ali lubuto ago ge bayita amagoba g'empalana. Ekyalo kya Mpisi kyonna kimanye nti waagatonya tewayitika. Wooyitayo bakuyira Kamulali mu maaso. Awo tunaba tetwezimbyeko olukomera? Tuba twezimbyeko kya Kamulali. Kituufu. Kakakyolo sente zino katolo tugenda zikozesa ki? Sente ezo tulinnyo eddaala. Ate tulinnyo tugende waggulu. Tutya Tugule emmotoka abatuwalana tubaleke ku bigere ffe obulema butukere tutambule nga tutudde. wama bo batambuze nga bigere nga nti Sigaleyo ku bigere nge. fenga tutambula tutudde. Nebe babisera byenfuufu nga tubakuba kafuufu nnyabula bakategeere. Bagenda tukaje balaga ngo obukowekowe butemya buzitowa buti. Anti akafuufu. Ate awo maama oli mutuufu mu biseera by'enkuba nga tubakuba ebitombe. Okitegeera? Ago baba tebafunye amagoba g'empalana. Waliwo agasinga ago. Kati kampeko gwenkubira atandika okunoonya emmotoka. Sente okweteddewo n'amalala. Nkyusiza entambula. Gwe obukadde munaana obuyita bwa muzannyo. Naye bannange sente. Oyagala ntambule ng'abaavu. Laba ono sente nina. Mugaga gatonya tambula taata. Kyokka bannange sente. Obukadde munaana. Okimanyi kati bwe nzitowa. Taata lemala tutambule nga tutudde. Natalia, mbadde mu kkomera lwa lubuto olwo ne mbonaabona lwa lubuto olwo sente zange zigenze wa lubuto olwo kati nkwagala ewaka ewange olubuto olwo lulina okkulira ewange. Bwe najja ne nkugamba ku by'olubuto waŋŋamba oti? Nakugamba ki? Waŋŋamba gwe tozaala era emyaka egyo teginnatuuka kuzaala kati olubuto waluzaalidde mu kkomera. Oba nzaala oba sizaala kati nkwagala waka wange sente zange zijja kufiira awo osigale wamu. Olubuto ye lw'ommanja walunja zikaddi ndyoke ndukuddize. Natalia, njagala lubuto lwange. Natalia. Mama Shakuru. Tukoze tutya okukomya ejjoogo lya mukyala Gatonnya? Ategeka atyo tuira Kamulali mu maaso. Kati tusaze magezi ki? Tugende ku poliisi tumuloope. Ku poliisi beetaaga bujulizi. Tugenda kutuuka ku poliisi tuloope omusango nga batutumira nga Kamulali mu maaso taliimu nga tetulina bujulizi. Kati obujulizi tubujjawa? Kakati ky'oba okola genda weeyise mu luggya lwa mukyala Gatonnya akuyire Kamulali mu maaso olwo tugende ku poliisi nga n'obujulizi weebuli. Bwe kuba kufuna bujulizi kati gwe genda yamukuyire tugende ku poliisi tumuloope bafune obujulizi bamusibe. Gwe weetaaga obujulizi
gende wa mukyala Gatonya kuyire Kamulali tugende ku poliisi nga n'obujulizi weebuli oba si ekyo tubireke. Mashaku naye weefula nnyo omuntu omugezi, weefula nnyo ow'eddembe. Kati kiki ekigaana okugenda oyite wali wa mukyala Gatonya akuyire Kamulali mu maaso tufune obujulizi bamusibe? Banaayo, nze ebyentalo sibimanyi, nze ndi mukyala wa mirembe era nze ebyo sibisobola, ebyo byammwe. Oyagala nnyo emirembe naawe. Kyakuba mutadde avudde mu kkomera naye yeewera agambye nti oba ki yayagala lubuto lwe. Naye njagala onkakasa olwaleero olubuto lwolina lwani, lwange oba lwa Kyaku? Olubuto lulwo. Kati Kyaku asinziira ku ki okubanja olubuto olutali lulwe? Anti namuwaayo ne bamusiba mu kifo ky'okusiba mu ggwe. Kati agamba nti ataddemu bingi, buli kimu kyataddemu ye agamba ayagala kati lubuto lwe. Kati Kyaku abanja ebitali bibye. Ye ng'era abasajja abanafu we babeera, kati agala kukungulira gy'ataasiga. Kati ekyo sigenda kukikkiriza. Naye nga bwonkakasiza nti olubuto lwange kandabe ekiddako. Olubuto lwo lulwo. Mama Gezi. Wanji. Natali aliwa. Simanyi. Tomanyi gyalaze? Naye omwana kiki kyanoonya, kiki kimwenjezanga ku kyalo? Magezi jangu. Naye omwana ono kiki kimwenjeza bwe kityo? Lwaki taterera waka? Natali aliwa? Simanyi. Kati genda omunoonyi. Taata temunoonyeziiwa. Oli mugenyi ku kyalo kya Mpisi kuno. Tomanyi gy'ayenjerera. Genda omunoonye mangu omuleeti. Atakulekera naye tomulekera, ennyanja ekutoomera. Wantu akwegayirira nti musonyiwe taata ave mu kkomera ne mugaana, gwe n'olaga nti gwe totwetaaga. Kati ekiseera kituuse, mwannyoko tazaala. Kati ate akuze awulira aswadde, talinayo kaana wadde n'akamu. Kati ekyasazeewo, asazeewo yesibe ku lubuto lwange. Naye nze kyo nkiganye sigenda kukikkiriza, olubuto olwange ndwagala, temujja kulwesibako. Nixon. Wangi. Kyogamba olubuto lwa Natalia lulwo? Lwange. Gubadde omanyi nti lulwo. Kati lwaki nze mbadde mu kkomera nga gwe nannyini lubuto oli wabweru oyinaayina? Obwo busiru bwo butazaala bwo okwesiba ku buto tali lulwo. Okakasa olubuto lwa Natalia lulwo? Olubuto lwange. Gw'oli oyogeddeko ne Natalia nawe okakasa nti olubuto lusi lwange. Tukakasiza ku ki ebigambo by'oyogera? Tukole endagaano. Nkirambike bulungi nti olubuto Natalia lwalina lwange. Nga ye gwavunaanyizibwa ku lubuto lwa Natalia. Tukole endagaano. Tugikole. Mwanyinanze. Tukole endagaano. Situka ogenda oleeta ekitabo. Mukireete nze olubuto lwange temujja kulwesibako ku lwange ndwagala. Kati nawe mukiwulire bwe kiruma omuntu okubengayina nga abeetaaga ne mugaana. Naye olwaleero kiki? Abampalana basiiba beeyisa wano buli lunaku, naye olwaleero balinga abaategedde nti neetegese okubayira Kamulali mu maaso, ne basalawo ekkubo lya wano balizibe baleme kuyitirawo ddala. Naye bwe baba baategedde, ani oyo aba yabagambye? Ye era we wabaawo yabagambye, abaana kigendererwa ki eky'okubagamba? Aba yatandika ddo tuwalana nga ffe tetumanyi, oba aba ayagala tutandika butandisi kwetaba mu mpalana? Naye ekyo tekijja kumalamu maanyi. Sigenda kupowa, ngenda kubateega paka.
ne we bunaabadde nteeka okubayira kamulali mu maaso nina otutuukiriza ekigendererwa kyange. Nze sipowapowa bwentu wempala n'omuntu nina omuwalanira ddala paka. Era ne we bunaaba nkyera ne batajjanga era mbateega oluddako paka nina obayira kamulali mu maaso. Ekyo basaaga beeriko. Tebamanyi mukyala Gatonyani gwe baadiringa naye. Famire gye baadiringa nayo tebagimanyi. Ku luno bajja kutegeera nina okubayira kamulali paka. Ekyo basaaga shia. Aha. Nze simala galemererwa paka nina okubayira kamulali. Shia. Bangambye mbokoze endagaano mbolubuto nate yalwalina lulo. Njikoze nze nina okulwanira omusaayi gwange wadde famire yammwe tenjagala wadde naye wankubye jjo naye nze nina okulemerako mbalage nti omusaayi gwange ngwagala. Kituufu totegeera olinga kitaawo. Kyovula nga taata wange yasobola oyingira mu nnyumba yammwe najjayo ssente zammwe niyo okuva olwo temukitegeeranga. Kyogamba taata we yatwala ssente za taata wange? Tate yazitwala ssente zammwe. Kyokka bulijjo mbonaabona nga nnima amakatala nsobole okusasula taata ssente ze nga taata we yazitwala. Gwe tokimanyi nti ebyomusiru mugezi yaalya? Ekitegeeza nze musiru taata we ye mugezi. Ekyo kiraba bulabi naawe. Weebale. Tutwebaza kyaggwa ate olina obukakafu obukakasa mu taata wange yazitwala. Kyaggwa ekyo dda. Natali yovaawo. Namadde nvaako wali mu mikwano gyange. Kaakati abantu ababeera beetalaatala waneno nga beeyisayisa mu lujja lwaffe olwaleero nga tewanayitawo kkono. Bantu kyate maama. Bano abatuwala n'ab'empala n'azaabwe. Nze amazima gennyini simanyi. Sirina kye mmanyi. Kale tewali buzibu. Aha, ovaawo. Mikwano gyo gitya? Kiki ky'onnoonya mu kwenjeera? Obuzibu bw'ofuna mu kwenjeera tubumala. Era okyayenjera onoonye obuzibu obwokubiri. Kati no sigenda kulinda bwakubiri. Kati okuva olwaleero nkusibye nkutadde mukomera mu house arrest. House arrest tokkirizibwa kufuluma nju eyo olina okubeeramu mpaka lw'onaakola kyenjagala. Ye mwana gwe sigenda kuwolereza. Nakuwolerezanga naye okuva watuyisa ababbi. Sisobola kuwolereza. Genda mu house arrest yo obeere eyo bw'onaagaana okugondera taata wo byayagala njajje kufulumya nkutwale paka Nalufeenya ofenyere eyo olyoka omanye nti omuzadde wakuwa ebiragiro tobijemeranga. Naye maama lwaki tompolerezaako nga taata ntulugunya? Nze nwanirire gwe okujemera ebiragiro bya taata wo. Nze ompita musiru nga gwe ogambye nkutulugunya. Kale nze omuntu alwanirira ebiseera bye by'omu maaso bibeere bitangaavu koyita okutulugunya. Nze nga byenkola biyamba gwe omuwulidde. Kati kale nga bw'ogambye nti nkutulugunya kati house arrest gitandikirewo. Yingira ennyumba yingire. Tambulirawo. Sirika makutu. Jangu tugende. Nze siri taatawo. Siri taata. Zenga ni taatawo wano badon onjebe. Munnaye woonaamanya kiki ekikuzunza oba mbwa yakomba mu bigere ng'oli mwana muto obubwa obuto ne bukomberera ebigere. Beera mu nnyumba woonaategeera. Taata sente zogamba nabba nfunye obujulizi nga Gatonnya yazibba. Ani yakugambye? Magezi mutabani we kennyini yaŋŋambye. Naye kati era ekyo kiyinza obutatuyamba kubanga kakati bajja kumuyita wano ku poliisi okujja olw'okuba yayogedde byogere abyegaane. Poliisi yeeyagala bya bwino. Nina obujulizi ye kennyini ng'alumiriza kitaawe nga bwe yabba ssente ezo.
okikakasa iye kaakati bwe kiba bwe kityo nga ddala okakasa nti obujulizi obulina ekyo kigenda tukolera awo kati tugenda kumunyweza tujja wa ate kati olagawo ekituufu mbadde nnyina bwendagako tubadde tujjayo kulaba ku mulamu batugambye bamutadde naye taliiyo yagenze kukola kitegeeza tutambulidde bwereere wamma nakamya nankubadde tetumusanzeeyo bwe balekulana kujjayo mulamu waffe mu kkomera namugjayo naye tebyali byangu ye bannange ki ekyaviirako mulamu waffe omusiba mpalana etya kuno ku kyalo kya Mpisi kuliko omusajja musirikale singa akukwana n'ogaana ng'akuwalana bw'alaba empalana temala ng'alaba ogenda maaso n'okwekuniza ng'anoonyereza ku bbaawo nga naye amukwata nga naye amussa mu kkomera ekitegeeza ensonga eyaviirako mulamu waffe omusiba yali nsonga y'oyo omupoliisi akwegwaniza ye bannange bintu nga si byangu si byangu tuwale bankubidde akasimu baneetaaga baani ba police officer akugambye kyakwetaagisa tubaŋŋambye bw'aba takugambye lwaki ogendayo totawaana gendayo kale nze nnyina kyendowoozeza nti olw'okuba oba emiliyoni zino 8 kyakuzava okunsasula simuwaddeeko oba kati ayagala njawulo kyavudde ampita nze kyensuubira oba kyakwaleese balansi obukadde obuna era nakyo kisoboka kubanga kyakwalaze nga ekkomera libadde limuyisiza bubi